BYENDABA nange nsinzire gyande ndabe byolaba byolaba BYENDABA kati kuwe byetulaba otuwe byolaba okwetoolola ensi yonna tulowolereza tulowooza nti ensi nti bweri bweri amaaso gatume wala awenaku gye tukoolekeza kuwe byetukuwa tubijja wala akanyomero byolaba BYENDABA mu evening drive ne Lubowa Kyemba. Kakati Uganda erimu ebisesa kambayo wano ku Odrick Lwaboogo Rockie olumunze neewuunya oba ddala tunaamalako oba ebintu wano mu Uganda ebikusesa oyo nno omukulu bamuyita Rodrick Lwaboogo mukodomi w'embuga mukodomi w'embuga ng'ali mu USA ku nsonga ya Goa. Someone says I welcome you to my house. It's a law. You can turn it and turn it off. The picture is larger for me than a Goa. How you do it really matters. Our country made a law, not government, the MPs and the population, in a very democratic way, made a particular law. The law is to protect minors, our children, from the torrential money and curriculum that tries to make them adults when they are young. We said, can we not have a conversation about this? Can we not move in the middle? And I've been really trying to do that. Can we not speak about the things that matter to you because they matter to us? But we are confronted with deadlines. January 1, if you don't really repeal that law, the process that led the law cannot be done in 3 weeks, cannot be done in a month. I recognize we have a responsibility too. As Uganda, as Africa, we don't communicate very well with this market. This market doesn't know us very well. But that's no excuse for using a tool to beat up a small country when we know that you trade with countries that have worse laws, that are even worse. Oyo mukodomi wawa? Wembuga. Mukodomi w'embuga. Kati Kyagulanyi yakoze ensobi ki? Kitegeera oyo mukodomi wambuga yagenze yegayirira abazungu. That is the reality. Kati Agowa yafuuse eki? Agowa katale government ya America yakkiriza ensi za Africa bakwatagana okubanga batunda ebintu ebatali nnyo misoso. Ontegedde Agowa. Kakati president yagamba nze sijja kwegayirira abazungu mbetako ki? Bayamba buyambi. Sibu yagamba kati ono yeganye ba MP bye baliko ekibuzo kyekikola government. We have 3 arms of government. We have the judiciary, legislature, and then the executive. The leader of executive is the president. The leader of the legislature is the speaker of parliament, and the judiciary chief justice. Over Minister wa Justice. Chief Justice. Kakati bwe yatuuse okwogera yagambi nti fe government naye abantu ba Uganda nabali aba parliament be bayisa ki era etteeka lino okulijjawo si kiwanvu maiswa ebbanga ddene. Osegeera twali tutaasa abaana bato ku bisiyaga. Ontegedde nkulaba kubanga ekyatiisa abazungu nga bamanyi banajja mu bagenda batta abasirias. That is the point. Kati ye Bobi Wine yagambye Bobi Wine yagambye yesi musirias bwe yakomyewo naga n'ekirala tawagira bisiki naye kyokutta nakiwagira. Otegedde nkuwulira kakati tuli kuki siraba kiddamu naye ate etteeka lino baali kyalenyiga mu kooti era baasiimu luli lyayita netaweza koramu abaka tebawera ne bakyalenyiga muki mu kooti ne baligoba kooti nekola ki kati balizza. Kyagulanyi yagamba lino etteeka teryazze mutima muki mulungi banyigiriza ludda luvuganya wadde bannayuganda baagala ebisiyaga tebabyagala ne etteeka lino kituufu bana abalwanisa ebisiyaga bagakulwanisa bisiyaga. Kakati omusajja omu omugezi yagambye mutulage eyo. Omugezi omwana agamba nti n'amasomero agamu agamanyikiddwa wali ebisiyaga naye bali bakuteko. Alinawe yayogedda omugezi omwana agamba mutubuulire wae bagenda
nga basomesa abantu nti ebisiyaga bibi nakuwadde amalobozi nkuwadde amalobozi ga Bobi Wine nembalindi Nambozi nkuwadde Bobi Wine nga nnyonnyola n'agamba nti tukimanyi nti Minister of Education agikulira ye First Lady ebisiyaga tuzze tubiwulira nga bisituka bikulira mu masomero kati ani gwe banenya essomero amasomero abaana bavudde bagogeri n'ogwogera ne bali bagaddeko kakati Nambozi ena kyagamba ku basirikale ndowooza basirikale kumpi ejje lya Uganda liyimiriziddwa wa America n'olunaku lwe twakuba akalulu mu parliament ku tteeka ly'ebisiyaga mubaka w'amagye yalinyayo njagala oba gavumenti eno ddala erwanyisa ebisiyaga abaka b'amagye 10 bajje mu parliament basitatinge ki oba yimiridde yita wano omwogezi w'amagye omubuuze nti UPDF eyogera ki ku bisiyaga naye owulidde ekintu ekyo awe tutuuse kakati wuliriza. There are some people bagaye bisiyaga bino byogerako to popularize themselves. Abantu bo mu Uganda etteeka ly'ebisiyaga Rockie nkiddamu lyakolebwa mu biseera by'abazungu weriri. Ontegedde nkuwulira etteeka ly'ebisiyaga weriri. That's why people are saying nti etteeka lino bwengeri lyajja lyatunuulira nnyo ba political actors nga byagala okukwatako. Ontegedde naye abaana ba Nuupu kye bakola sipiika ku mitumbagano naki abaana mu Nuupu bano tebeegaseeko n'abafangoni tebeegaseeko n'abafangoni amaanyi ndaba mulimu lufangoni so nze ekyebisiyaga nkoze eki nti eno side ono atugamba nti amagye gaffe America egateeka mu sente era bwe twakube akalulu k'ebisiyaga tebalabikayo tewali yadde mubaka avunaanyizibwa ku abaana ne bayita eddoboozi lya mukoddomi w'embuga lwabwe ogwo nga yeegayirira gavumenti eyaffe bano ba palamenti n'abantu ba bulijjo abeeganye fe abategeera amangu akoze eki abyeganye naye nga obuyambi babukutte bwe bati era mu January agowa egenda America baganye tekidda buto kakati bano babadde balina okugenda ebekolesi begayirire bambi munnaffe temutuleka bwe mutyo naye abantu benjogera babitegedde temwandi tulese mutyo naye bino ebyekisiyaga bijja kunnyumira kakati enkya ngenda kulaga ekiri mu ggwanga kibayita obufere bibino wano script yino njiraba ku NBS radio jowuliriza nziramu okujukiza akadde katukute naye nga nkutegeeza nti abantu bano wammanga ekilavulavu mu Valentines olunaku lwankya ku ssaawa 4 ez'ekiro omukyala ayitibwa Nabire Florence okuva Nampirika mu Iganga district nemba ne Yawe Muhammad okuva Bugembe Jinja City Golola of Uganda okuva Mafubira Jinja City mwetaagibwa ku NBS radio sawa 12 n'ekitundu olunaku olw'enkya musobole okubanga mugasimbagana kubanga mwe bakontani ne bajja ekiro yes bagenda kuba ku ssaawa 4 yes netuddamu bajja na 12 kitundu nenziramu nenkujjukiza ku kiyitibwa NBS kukulu Chusa Rhythm recording akayimba nga olina flow gyotambuliramu ey'oluyimba lwonna wabula oteekamuko obubaka bwa Ssekuukulu oweereze ku 070 37 79 05 ate bw'onaawulira akayimba ka Ssekuukulu manya nti Mama Christmas ajja kuba mu studios wano kwatirawo essimu okube oyimbe akayimba ngera naawe ogeregenya etteeka ligamba liti yogera amannya go wawo osinzidde kayimba kikogenda okubanga otambuliramu olyoka otandike twatandika nga 11 Desemba tugenda kuwumbawumba nga 23 Desemba naye nga kyo kyanyumye ettu lya Ssekuukulu lino erya Chusa Rhythm likutuusibwako Mbale Maize Flour Pepsi Cola Excel Vocational School Nteke Bakery atenga byonna biri ku NBS naye ng'owudde omwana wayimbye omukyere leka mwongeze Simple Cash ne bannaffe ba NBS radio tuba tugaba emitwalo 15 mu program Bukyeyire ne tugaba emitwalo 15 mu evening drive ate olwokutaano tukyusamu ne tuleeta grand draw we tugabira emitwalo 5 bweddu zino nno zizogwe awuliriza NBS radio teeka nusu 20 ku mobile money yo onyige star 238 star
emu star 11 ofuke muwanguzi bwe kityo bwe kitambula. Waliwo eddwaliro manyi waliwo egundi bakali commissioning emirundi ebiri eki naye nga bali commissioning mu ngeri ya njawulo obusibu yaye kati nje bajja kuwulira nze nagamba abaana bafuna mama kaddaga ne President Museveni ne bagaba bavumula covid nenti abannayuganda ojugemisa covid kakati bakomyewo n'ekira kikino ngenda kibasomera enkya tweyanziza nnyo mwe bali kutuwuliriza bw'oba omanyi nti oli MP mu Busoga muno nga wakwata ku sente eza cooperative billion 165 ezaali ez'okusasula bannaffe aba unioni katugende sekukulu kyusa rhythm atukuumire